Muwala. Wadivaisi. Kinga kyamaani omukedde. Genda kumaliriza bulemu. Gyali eyo. Tebannaba sinabalabako. Kale kanende. Gyali eyo munda eyo. Lero badde okedde. Vice jebaleko. Kale small. Namwe mujeba. Vice uje kumaliriza mulimu kyema yali atugamba. Naye mu mulimu guno otwaze okumaliriza guli gwe twakole. Nangujukira. Tukichemonze kyetuzo okumaliriza. Niyo zibo tukufunye Vice. Toli mwangu Vice. Nze mba ku mirimu gyange. Mujja kwongeramu. Kakati Vice nze badde mpulira mbikoye nzugo okukutuwaayo buli nnaku tuba mukibonerezo tuba mumironezo buli nnaku nze mbikoye. Nze mba ku mirimu gyange small naye nga sibalinaako era buzibu sibalinaako. Njagala Vice tukolebe tuki Vice okuva naleero okudamu otuwaayo bino ebyekisubi byogenda okola nowabi wakyamana n'okola Vice tujja kulyawo. Nze mukama wange mba nyina omuwa lipooti. Tujja kukwata Vice tukugjemu n'ebyo ebinyozi. Kyeya gyali eyo waggulu. Gyali. Okay, kale kansooke mmala omulaba. Ngenda kudda mbaki. Kyeya. Gyoli. Munnange wenkulekedde wano. Mbadde nzikirira awo. Nensanga bano abavubuka kye bankoze. Bano abavubuka bafe. Ate bakoze ki? Bantiisiza bangambye okunteega. Buli kimu babadde babulako na katono kunkuba. Abavubuka bakikazoni. Abo Smolo n'Ofono ne muwala wa Nnaalongo. Simanyi nakyo ogenda kukola webali mbalesaawo. Bayite. Mujje wuuno eno Kyeya. Mujje. Wali awo apoyemu. Kyeya. Yemwe abalwanyi. Kyeya be bano. Kichabanyi gabawala mulina nyamanyi. Bangaye mwagala kuba kakiiko konna. Banche. Bade bagala kukola ki? Kye bankoze bantiisiza bansuubiza okunteega. Mwe bennyini. Chairman, fena toina kuwesigako nono tomwesiga? No. Oli ate gwesinga kali kakiiko kalamba. Muba mukubye kakiiko kakigaggaza oli kono mba mukakubi. Konna. Banche. Vice atuwayi. Vice anabadde asingira ddala. Oyo Small oyo. Nze. Batandika kuba. Amaanyi gakuwala. Nkwatike. Nedda Chairman. Nedda. Foto. Nabi jujubida. Uyalimba Vice uyalimba. Okay, kyecho kibalese. Tutuze kumalirayo kibonerezo. Ekyalulizyo. Kubanga napisha tuka tujenga. Mubadde mumbalayo kibonerezo. Ate mukoze omusango. Uyu Vice alimba. Uyu Vice atuwayiriza justice atuwayiriza. Manyi nkoye. Kyeya bongeremu ku kibonerezo. Okwewerera omukulembeze yenna mateeka sibijja mu tuna bagamba. Okwewerera omukulembeze yenna penalty ekibonerezo kyanaaba yagadde kyonna mujja kuba mukikola. Bagalagera tukuba ne Vice abadalira kakati muze kumaliriza kibonedde ki kati mbawaddewo nindesembayo iye Chairman. Ogwo musango gupendinga. Chairman. So kati omulimu gwenjagala compound eno mugiraba. Yonage mugiraba. Saagala mu kasasiro yenna. Ate kirala compound manyi muri bava abamu. Njogera sikirumamu. Ye musanga mu ebintu eby'obuvunanyizibwa bimuli biki mubigezeeko bikuuma obulungi obutemakula. Newano nawo makitongose wano temwemakulira mu bintu bitabakwatako munonde kasasiro mumumalemu tukwataganye n'amazzi gago tuli fena kale mukikole mangu mukulire mwangu Vice kyekyo Kyeya.
Mani agana ntuo buli mulimu. Mulaba mutya nti kano kali mu katono nnyo. Nina ludo ndete tusooke Tugenda kusooka okulongosa awona. Olina ludo. Sooka omulidde. Ate akatebe kange. Yabirongose dda. Sooka obitegera nti amaanyi abisangewo. Sijewo tajja tumanyi. Naye bannaye ne tubonaabona kulwa nsonga emu ya vice. Teeka ono sente. Awo. Sumula sooka iwe buli omu apange. Nze ntwala ready. Nze ndi watutokawo. Akati wowe oli wefudisi. Nzire dda. Nze kamba wagire Nze sooka. Ai mukaga bakuse. Kwata nyoko. Fuluma. Ofulumi. Tandika. Aya. Bonga mwagizi. Nze na actually asinga okuba. Sinanga gitwale. 5-2. Bannaye. Kwata ha? Zanya. Kerere nga nnyingi nnyo waneeno. Eyo keneke. Kerere nga mungi. Muli mukola ki? Emirimu gy'omusajja mwagisuddewo dda muli mu kuzannya ludo. Tuzanyazanya Vaisi. Tulindako tuzanyazanya mukatonda naye bw'oba ova wano tokola ki? Twagamba ki? Ate angenda mugambako ndabo bakinaamusanyusa. Kubanga ebibonezo bya kyate biggwa ffe tujja soka tukole sente. Kangende ngambeko kyeya ndabo bakinaamusanyusa. Tugambye teri kugenda kyema. Tono. Kale sijja mugamba. Kyeya kuno simanyi kyogenda kukolera abantu bano. Olowooza emirimu gy'obawadde bagikoze? Abaana bangambye okumaliriza emisango. Ate bibiiko. Bagisuddewo dda bali mu kuzannya na Zaala mu kompawundi yo. Tubagobe. Bali mu kompawundi yo bali mu kuzannya bazanyiramu Zaala. Bazanya Zaala. Anche. Bali mu kuzannya ne bye wabagambye okukola babivuddeko. Fubida abantu bibino ebisasiro bewe. Mudidde emisango mwongerako misango. Neda jamani. Obera tuyino nebisasiro bimukulongosa. Bira biki? Ebyo. Ako kano kantu Jessica kaina mugaso ne bokamba. Wanche. Ludo. Okebika biziga ko yubecha okubuza. Okebika biziga. Balina mu Zaala bazanya Zaala. Kyezo sente bazanya bya sente. Kizibiti kye. Bwembeera nga ndi mu kigagga zoni obuvuyo obusikola ki sibwagala owulidde mbakwasiza ekisane kati kiraka 10 kikola kyeki ngenda kufuna kati muggo ntambulenga na kibooko mubadde muvaayo kumaliza kibonezo ntandika obbasasula naye kakati ate omuzannyo gwe mulese nga mbawadde omulimu ekyo nakyo kibi nabagamba ebisinza okumalawo ddala abavubuka ab'ebyalo biri ebirala byesaagala mu kibuga zoni kwe kwejalabya essaawa za kkola mulimu ki muli mu kuzannya ludo essaawa z'okkola zibe za kkola mbawadde omulimu ate muzannya ki anyamulese ludo tumusanzeewo kati ogwo musango musanga muti ekintu awantu ne mukyemakulirako nekibajja ku mulamwa musango osanga otya ekintu mu compound biri nabaganyi
n'okyemakulirako ogwo muki so necheya tukoye okola ebibonerezo ate mwongera buko buki yamandiro tulikulakulana ku ffe tukola ki olina omulimu gwonna gwokola ate gwe byebyo ebintu byo Vice bye mbagamba nti saawa zino mbawadde approach eziwera buli we mbasinkana mbawe engeri gy'oyinza otandikamu engeri gy'otandikamu omulimu kati mbawe esembayo ffe tubadde tugenda bitandika otwabuwa ebibonerezo owulira mbawe ekisembayo olwekyo bayita hobby bakiyita batya hobby bakiyita batya hobby oyo teyasoma oyo ogogolira kati kyenjagala obategeeza nti hobby kyekyo ekintu kyoyagala ennyo nga ffene muli byakulya tuli mu kukola working hobby kyekintu kyosinga okukola ki okwagala kati kuleze oyinza okuba oyagala mupiira ofuna mpulira omupiira ogwo gamba nti mupiira mulimu ki gwenyinza okukola mupiira because you love it nabagamba okukola emirimu gye tukola Vice emirimu gye tukola giggwako gyexpiringa giyinza okuba nga bukyaliwo naye ngaobwagazi tebukyakola ki nga tebukyaliwo desire y'omulimu tekyaliwo naye buli wokola ekintu kyosembereze oba kyoyagala kikuwa enkizo okukikola ebbanga eddene muntegeere kati bwofuna katugeze nkugambye erimu lya sports omulimu gwoyinza otandikirako wegwotunda engatto n'emisweta kati njinga ebintu ebyo bya sports kitegeeza obeera kituntundu kwekyo ekintu kyoyagala ennyo kyebayita hobby approach okufuna ekintu ekyo kyeweetaaga oba byoyagala ennyo tunula mu bintu byoyagala ennyo tugeze nga njagala nnyo omukazi wange mukazi wagala mufuna lwaki mumusiriwaza Simon lwaki mutandisa osiriwaza busiriwaza nedda chairman betusonyiwe kati lwakiti njagala mulonderonde mumalirize compound eno mugiyonje bulungi then kino kino kangende nkyase saagala no nindako chairman akantu akokola basikaffe muwala wa Naluguyi anaye afuse nalonga akuse nagamba ntya tewerabira ku subscribinga ku Focus TV yange bingi bijja